Okwennyamira kuno kwoleseddwa Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Stanely Ntagali n'omulabirizi Hannington Mutebi. Bano babadde boogerako eri abakyala ba Mothers Union abakuŋŋaanidde Crest Gardens ebweyogerere. Bano bagamba nti ekyennyamiza be basajja okulekawo amaka gaabwe ne famire zaabwe ne banoba. Now, men are also reaching at a level when they find they are not happy in marriage and they walk away quietly, and that's another kind of divorce. So, okusinziira ku Ssaabalabirizi Ntagali, okuyombagana mu maka si kipya, wabula bwe babaawo okubuulirirwa n'okuwabulwa ensonga zisobola okumulungulwa. There are many conflicts, and counseling comes in when there are conflicts. And conflicts, I want to tell you, are part of our lives. We live with conflicts. Bishop Mutebi era ategeezezza ng'amaka bwe gali empajiruwagga mu kuwanirira eggwanga. Mu buli nsi oba mu nsi yonna, kubanga amaka bwe gabanga mamenyefu era ojja kufuna eggwanga erimenyefu. Bano baliko n'akatabo ke batongozza akakwatagana n'okubuulira abantu abatannayingira bufumbo, aka Premarital Counseling Guide akalaga amaka gye gatambuzibwamu. Abakyala bennyamivu olw'engeri obufumbo gye butabuseemu. Abakyala bangi abava mu bufumbo kati divorce, separation. N'ekirala nti nno baagala nnyo okubeera wamu nga tebannafumbiriganwa oba n'okugenda mu okufumbirwa kuno okwa DC bwe bayita owa DC n'okwanjulwa ne bakomaawo. Bano era bavumiridde ekittabakazi ekigenda mu maaso mu bitundu by'e Nansana n'Entebbe omwaka fiira abakazi 21. We are so sad that our women have died innocently, and shedding innocent blood is not God's idea, so we condemn the killings and we pray that that will stop. Naye ng'ekyo tukivumirira ne ssekuvumirira yenna, era nga tusaba nti ffenna tukwatire wamu ne gavumenti okulaba nga ebikolwa ebifaanana bwe biti bikome birwanyisibwa. Ettemu lino balyesigamiza ku butabanguko mu maka obususse ensangi zino. One of the people said they killed the wife because she had gone out with somebody else. These are the common problems that we find in marriages, and they can only be done by premarital counseling. Olukuŋŋaana lw'okubangula abakyala ba Mothers Union lukyagenda mu maaso okutuukira ddala ku Lwomukaaga. Gerard Luyima, NTV, Akawungeezi.